kapo ku CBS bamuzanya n'embirango wakati obubi y'abaana bikijjanye balo wiru nani pazo banange buli radio obuzibu bwakweka nemboza zijjamu abantu muzabadde agenda okwetta n'atetta si mubi mukulu wange mutumiddeko nnyo liri pazo amulaba ku front page yakikuba simulinaako buzibu simulinaako nno buzibu kampo just akuba emabegakawo ate bambi weyazijonkerera nali sinnazimba ng'ennyumba tenasituka nanyiga olina obusungu naguga botya mweyo kyali wansinga kangende situla ekizimbe nyabula n'okireeta birinanga bina buuza mute nali manyi kyeri eri ebunyolo ebunyolo ne wazimba nayo nkugambye ngenda kuzimba ngenda kufiira kuzimba era omuntu asobola okwogera ekigambo no ne kikumotivatinga kazibwe kapa ekigambo kiyayogera n'agamba bwe tunoonyereza ebyobugagga pazo tewenkana kyali wange n'agamba yesaawa ate yebale kumotivatinga bambi omunneebali kiba kita positive criticism wamutwala mu ngeri ennunda neŋŋamba naye waliwo nze abantu anti besikiriza kunsinga nga nja kufa naye talina kusinga waliwo n'abayimbi be nagaana nga tebagenda kunsinga waakiri okubba olimba pazo nga tebasobola kunsinga nja kufiirawo nga bo walayira ketonye kagwake waliwo n'abamotivating nga gravity anzizaamu amaanyi twalambula gravity abannange alina lift ku nnyumba kati otugambye waliwo radio nga zirina abayimbi baazo CBS ati kazibeka bamubanya mu birango kankikuwe edda Dembe FM tewagirabako eyali wano nga kwokera abusi tewagirabako naba yenenene yalina abayimbi baayo Dembe FM Dembe FM Jacob ng'akyakolako Africa Corner basaza mu kabu ne bayasini DJ Kenzo ne Big I bali bayimbi baaki ba Dembe FM ne Big I yaliko favorite yes BTFM kwaberangako mukunja Mori ni natumenga ye muyimbi wayo kolimbi ekyo nkijjukira yalina countdown y'essaawa bagitanga batya balina countdown y'essaawa kuva ssaawa jukira ebintu nkuwe emboozi this is a confession Radio Simba wabeerangayo Ndawusi Bebe Cool nga ye muyimbi waayo kituufu era n'amutwagaza nnyo abasinga balookerera bafudde CBS kuvadde n'abayimbi baayo Misa Kisemakula Aruna Mubiru first child webali omufuna bulungi akabozi kubbiri wabeerangayo omukazi bamuyitaani waliwo Sala Kabenge ne Salali weeroboze azanya Mary Bata ne Misa Kisemakula radio jijjako wekka be bayimbi be Sala Kabenge webale ku Mary Bata ne Misa Kisemakula Ize nali sirina radio yange. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943-539 with SAPAS 0758-821-603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Bono mumanyi! Omtegera bulungi! King Michael Wuyo! Atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shinze mtwalo 15 emeze y'abantu 8 ya milioni 3 King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lwoyingira okunyumirwa kutali kugere okusanyuka awulikiddwa akabayimbi ba best be bonna ono dancehall star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oli King Michael wakabi muleeta obwana bu munange
kuba yanzi ba sente nange sazira banandi badde najjadda walai kati gwe wereze ndarura be King Michael mu King Michael Coronation Concert ngalumu August ku Serena Hotel hategekedwa Supremacy Lounge Orona wagirwa Facile Safaris KCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television. Ladies and gentlemen, nine Frank Ntambe Balukeza eranga yetuze kubalaga products affe ya package y'abasajja. Eno men's package. Ono Shalom Oil yayongera ku size. Abasajja abenyuma mu size nakendeera bwenakula size yakendera Roma kwema maza. Ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu. Ono 5 rounds and above. Nga wembanga maze era mpira unje esooka siddamu soko none kubere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola. Oyunga buyunzo. Nokolo motoro kola ya kiproitichi ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections wana mo buzibu zokato kagize bwe kati wona bizibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku da Village Mall je tukole amafakala nkawe detatu Frank Ntambe ono amita Shalom Oil kifanyi kyakusiga kifanyi kyekyo kifanyi ngakisofu kifanyi kisofu sajja abali yabenyoma mu size nakwesa ku masturbation yamanyi gakendeera size yakendera muko simanyi nali munene ne kati bintu byakendera Shalom Oil nayongera ku size abasajja ndaba wano kuliko buwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswane kubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood circulation. Omusaye entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongera ko ne kakadde bw'omukweza Shalom Oil ono n'akadde akongerako ko bw'otwala mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongera ku akuza. Promotes secondary development. Okula kwongera ku size kwa 0705 271973. Mukama wange. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja elisange bwentinda outside ku the Village Mall natona afika ku Ndundu Complex oba okuba ku simu yaffe 0705 271973 ndine wine Balukeza da Juggernaut da Encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kibakitegeeza nti emyetololo 5 nokwambuka waggulu ngatoma ate oyungira muli asajja ambalina challenge bampeza message Shalom mwemba maze siddamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu maazanya nako nuna ku bere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebya bigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambula osigala okyatambula erectile dysfunction asajja bayina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga munyamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obubera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazanga kukosa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusajja gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba oba omaze osigala okyalina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705 271973 sangibwa kisaasu kana delivery mu nsi yonna. Uganda Communications Commission UCC ekutusaka takulaba kunyoma olw'okwagala okugatta omutino ku music waffe ow'obuwangwa naddala kadongo kamu n'okumuggulira akatale ak'omulembe aka digital old is gold bakabikabi abagikuba nga 3 July ku Sheraton Gardens wano mu Kampala. Freddy Sebata, Dani Mugula, Matia Luyima, Misusela Sega Mwenge, Takubirizi, Wile Mukabya, Masias Warukaga, Freddy Sebare, Gerard Kiwewa, Jigijigiri, Kasiwe Kapo, Harriet Sanyu, Nabitaka, Betty Nabulia, Aisha Nachito, Bonamu, Atakulaba kunyoma, okuyingira shinje mtwalo 10 VIP mtwalo 2 ate meza ya milioni 3. Sheraton Gardens asa 3 July. Tutandika sawe mu yakawungezi. Kati gwonobeera wa. Atakulaba kunyoma. Kale mujje tutakale tumekete senta baliddako balikoleza abwe. Ebyana bikwe national ya nange netya. Figa kyekyo. Magnific, scientific. Gwewereza sente. Ekitigwe. Wagidwa. UCC, Roscom, Afromobile, Nesanyuka TV. Atolo ne bitegekebwa. Baluna promotions. So. Achichigwa.
magulu ngono kiratuko kinyumirwa omukiri abanyamusale n'abanyamukaka mukowa mawuno anguse n'omwana w'omuka natinamu kimanja ekitalya mmere kibeera kimanja muyunivase inembalala nga 5 Septemba 2026 okuyingira kugenda kuba mutwalo vyepa emitwalo 2 golula emitwalo 5 ate platinum yakakane eminyeto gy'abanyakole gyona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita lini pasa lunabekuba w'eshongororo kati ngambe tenikulanga kulala univase inembalala nga 5 Septemba 2026 yelini paso festival. Abantu bamanye ekintu kimu. Talenti. Toyinayo hayide. Kyetuyita okuyimba. Kwe kuyimba byoyimba ne bituuka ku bantu ne babiwulira ne babizina. Simanyi oba talenti kiki gye baagala oba talenti baagala ya kuyimbira ennamirembe mu baadiventi. Tuyimba amaloboozi bwe gamu. Kyakikwaya. I don't know Shalom abantu bakusobera. Kiki kye batwagaza mu talenti. Bwe nkuyimbira oluyimba ne lutunda talenti kiyo mmanja. Ng'oluyimba lukoze bulungi. Abantu bonna be tuyimbye nabo okuva le twatandika. Tewali Katonda bawadde kuyitamu ne bamanyika nga bamaloboozi. Bonna twabalekayo. Nongerako kutunnyo. Abayimba amaloboozi. Abayimba amaloboozi. Buli gwe batenda ati amanyi okuyimba. Mwabalekayo. Obadde okimanyi nze Fefe Busi yansooka okubeera sita. Febusi wa 2018. Dr. Brain yansooka okubeera owakabi. Kakumenyera abayimbi abasooka okubeera abakabi. Najibu fokasinga bulungi. Fefe Busi yalina oluyimba nsekula busekuzi nsekula busekuzi nga ndi buziga nnyini nnyumba y'omugagga gye ndabirira. Mwaka ki ogwo Febusi wali? Gwali mwaka ki ogwo? 2010 abantu bajjukire. Banze Fefe kutegeredde 2018. Nzimala nzi muli wa munno. Ngajja ne Gravity nga ate ffe emmotoka tetugiyingiranga era bwe bajja ku Gravity tudduka eri manju. Kabako yansooka okubeera owakabi ng'alina oluyimba lw'endeku. Mpeereza ku ndeku ani akoona mpeereza ku ndeku. Yakusooka okubeera owakabi Kabako? Bitone yansooka okubeera owakabi Dr. Bitone. Nganya luyimba ki? Nga nze ndisa nsabaawo nkwatirwa ekisa. Era bw'otunula mu vidiyo eyo mwendi nga ninga mabina. Wana video nyo yimba olimba lwabasudde lwaddamu. Webale. Annanga embala byeko. Awo nga nkyezuula. Tonnategeera nkole kyekituufu. Awo nali sinategeera nkole kyekituufu. Grace Kan yansooka okubeera owakabi. Olimba pazo. Manyi kimu nti yasinga abalungi abasigadde tondeetera. Eagles olwe basayininga kalenda batiti babalonda mu bamukunja. Babayita mu New Eagles. Kalona Ntongo yansooka okubeera owakabi. Ng'oyali okuma nyumba ya mugagga. Nga nze ndi buziga nkuuma nyumba ya mugagga yalinga eyange wano bweri nga ngirabirira. Kalona Ntongo gaalina nsika ntwala wamulamu ga Katonda. Enwe Mwanje yansooka okubeera owakabi. Enwe Mwanje. Gundi. Waninga mutamivu. Giovanni Luzinda yansooka okubeera owakabi. Yanti ye Giovanni Luzinda. Etamiro lya lavuli. Baali nze nalinga nga wasipapa nga njoza mmotoka za sipapa nga bayimba. Waza kama kwa sipapa? Nze nalinga njoza mmotoka za sipapa. Bino byogera bituufu. Yes. Era mwenna sipapa mwamwerabira nze ngendayo. N'engoye zajjiramu mu kkooti. Amuzeeyi wange. Gwazi mutwalira? Yes. Muzeeyi wange. Yes. Nze. Mwenna mwamwerabira naye nze simwerabiranga. Sipapa yanjagala nnyo. Yanjagala nnyo. Onfuna? Kati abayimbi bangi baalinga basita. When you don't work hard, hard working beats talent. Hard work beats talent. Yeah, man. Okole nnyo kutukanya ku kire ekitone. Wagambo ina talent nyimba nge. Twali na Mr. Wood ya in Adidas wazina mwana yonyera go. Ngolo Kenza atandika. Ogede ku Mr. Wood bana. Omujukira aliwo. Teri muwala mu Uganda wano bucyange bawe asinga yidisike dobozi. Wayimbira bebe cool. Manyi twakulanga tugenda mpende. Mu ntabiro y'omutima gwange nnyina bingi bye njagala okugamba. Lema na makula najja n'oli wange. Naita kujifike. Nga idifya mzoka mgagamero. Hard working beats talent. Era ng'oli eyo ogamba nti olina talent. Abaana bagenda kuvugako emmotoka
tugenda kuzimba ebizimbe ne talenti yo ng'oli awo woza talenti ate nga njogera mazima Shalom nga ntya Katonda abantu nabagamba bampa obudde Shalom abantu bampa obudde nze Shalom nasooka mu kuwandiika nnyimba abantu mbawaako kitono nnyo ku liripazo gwe bamanyi mbawaako bwe kati era beegendereze nnyo nze gwe bazannyisa mbawaako katono bwe kati katono bamanyi abali close to me bamanyi kikyendi bamanyi era bw'obuuza abo abayimbi abamanyi bakugamba oyo baddest naye tebakimanyi abantu abasinga tebakimanyi tufuula kati bw'obalaba batutwalira awo nga kyakuzannyisa yayimbye biki nze kyemba nyimbye mbamanyi gye kiraga Shalom omwola oluyimba nandirapinze akatiba bwe kakyuka ne tumanya nti kiki ekivuga social media nti TikTok eyagala byonoonese ebikolera TikTok radio tekyalisaawo ndongo na TV kati TikTok bayimbiddwe Watu sabane ebyo Sepiria ogenda okole alifunsi nze njagala byenkola ngende nkole talent tegenda kunyamba yani nga mukazi wange yatenda okuba n'eddoboozi Shalom ddoboozi linnyamba ki ate nga Shalom nsobola n'okuyimba eddoboozi eryo eddoboozi ly'owulira mu Nasanga nali njagala kulikkakkanya nnyo naye nga ndaba ate nja kugenda mbeere Samuel Bandi ninga akandirekaawo amaloboozi nga sobola so Shalom ne bwe kijja kubeera nti tetuli nnyo ba Urban Shalom teri muvubuka wa Urban atusinga bwakabi ng'obudde bwakedde Shalom kwambala ekisooka bafala tebabaamu na ssente tebalinaamu nze nja kujja kolora okubambe nga nyinamu miliyoni zange 5 emmotoka yange njirina mpya otegeera nzimbye amaka gange bw'okyalimu ebyo bya Urban kuzannya kati Gravity ow'ekasubi nabulagala omuteeka kwani kwabo abavubuka beetaba Urban avuga Range Rover yayiga okwerabirira perfume mweri lwatavuze Range Rover avuga Benz kati gwe omugamba kimba oli Urban enyumba kuliko lift webale eyani eya Gravity webale otegeera Shalom omugamba ki obulamu abantu babujje babulabira ne bwaba Museveni ennaku zino bwaba anoonya ab'okumuyinfluencinga nalaba abajega Kasukulu yagenda ekisozi nga bagamba bageraageranya wano waliwo ku sabbuuni lwaki akulira UBC bamutuuziza ne Kasuku I want to tell you I know more people Kasuku akola amakulu g'amaanyi obadde okimanyi Kasuku lwe tugenda ekisozi waliwo abakulira nannyini kampuni eza gavumenti ez'amawulire ate tebaweebwa mukisa kwogera ne bawa Kasuku gavumenti tekyayagala luzungulu lwofuuwa eyagala influence ani ofuna Shalom abajega bwe balaba Kasuku ng'ayogera ekisozi maaso ga muzeeyi ne bagamba bamujoze nnyo Kasuku ayogera atya ng'akulira UBC atudde wali bakiyita kumukkakkanya bamukakkanyiza naye ensi kati enoonya balina influence ani alina namba kukyagamba yo impact gwebali era ngenda nenda bamukandira sente zammwe jizo nja kulya kyamala kukola ebiliyoni 5 ebiliyoni 5 abagendo zifuna kabalina influence yes wa good TikToker naye impact yo Shalom ajja kusooka okufuna sente wakoze interview ne Kasuna ga chuncha impact naga boba tolina impact nange sikyogedde interview najirabye tunajja okujita tolina naye okay ataina impact ye eri oina talent that why is your impact twagenda ekisozi nenvayo nga banja Samira ne boogera bagamba walinnya gye gava gonda botya oyongera you're progressing chata progressive report bonna abagenda ne banjogerera ebigambo nze yavaayo nga nseka kubanga mwamala okwogera nze nakubirwa essimu
Fuje twasekera eno nipazo yagize bichi yali nyeje gava. Nakubirwe simu. Kakati. Ani ali obulungi. Ensi bw'oba onaagiwangula. Towuliriza abantu. Kakulu nnyo. Oluyimba lwa Nasanga abantu bwe baalulinnyirira abantu bo baba balaba ekituufu. Bakama baffe ne bagamba nedda tuddeyo twetegereze bulungi. Uganda Communications Commission UCC ekutuusa akatakula bakunyooma olw'okwagala okugatta omutindo ku music waffe ow'obuwangwa naddala kadongo kamu n'okumuggulira akatale ak'omulembe aka digito old is gold bakabikabi abaagikuba nga 3 Julayi ku Sheraton Gardens wano mu Kampala. Freddy Sebata, Dani Mugula, Matia Luyima, Misusela Segamwenge, Kakumirizi, William Mukabya, Masias Warukaga, Freddy Sebare, Gerard Kiwewa, Jigijigi, Kaziba Kapo, Harriet Sanyu, Nabitaka, Betty Nabulia, Aisha Nachito, Bonamu, atakula bakunyoma, okuyingira shinje mtwalo 10 VIP mtwalo 2 ate meza ya milioni 3. Sheraton Gardens asa 3 July, tutandika sawe mu yakawungezi. Kati gonobeera wa, atakula bakunyoma. Kale mujje tutakale tumekete sente abaliddako balikoleza abwe. Ebyana bikwe national ya nange netya. Figa kyekyo, magnific, scientific, gwe weereza sente. Ekikigwe, lwagidwa, UCC, Rosbom, Afromobile, Nesanyuka TV. Atolode bitegekebwa, balunyo promotions. Ngejo itaba abantu bakama baffe. Bakama baffe. Mu bakama bangawo. Bakama bange ne baddeyo mu fairo ne bagamba nereka ggwe. Luna bono katudde mutwetegereze verse yosanga oluyimba lunne. Tetwagiwulidde bulungi. Tunga buyiso. Ng'omweso bwonjesa bweso. Ng'omukeeka bwonsonasona. Amakona tompesa wesa. Kwagala nnyo ebitagambika. Kwagala nnyo ebitalojjeka. Omulungi kontunuulira. Muli munda n'enkusaalirwa. Nasanga olinga busanga. Nasanga anabaga neyinedda. Katuddeyo twetegereze. Abantu ne babanga abalalu. Ne lukwata. Ne batambusa layini yange eri mu challenge zimeka. Yokka eri mu kutambula. Buli akola challenge akola muyi. Abantu bano betukolera sibasiru. Kyova olaba Museveni bw'aba anoonya akalulu tagenda kukololo. Wali omusanze kerubo wambagaga. Agenda mbageto dwellers amanyeho. Beba muwa akalulu yamanyija. Olowooza lwaki Museveni mu kibuga yatuvaako? Tasawa muna kalulu. Mu kibuga yabavaako. Ate muwa akalulu. Akalulu kakajjeeyo mu byalo. Era Museveni mu byonna akalulu ka LC1 kyatayinza kusaagiramu ke kalulu ka LC1 kubanga ebyobufuzi byo bitandikira. Era NRM egenda kuwangulira waggulu nnyo kubanga akalulu ka Museveni katandikira ku byalo beba mukungira abantu. Kati abantu aba corporate balina engeri gye batulabamu. N'ate munanga corporate y'ennaku zino, corporate world y'ennaku zino nabo bagenda bategeera kye tuliko. Bobi Wine yali ayimba maloboozi. Bobi Wine munyumya wambozi. Mubonna abagira mu generation ya Bobi Wine bameka abayitamu. Parrot yayimba nga amaloboozi aliwa. Kati mugenzi. Awo mulemirembe simwogeddeko bibambi wadde example. Wabeerangawo abavubuka abayimba nga amaloboozi ku mirembe gya Bobi Wine baliko gi. Ba Michael Rose nga jana akola bwati ng'omuzungu ne yenyola. Bobi Wine nga yimba. Tobajuke. Omwana yoyo. Ye abawala nno ne bafa abawala bakozesa ensobi. Omulungi mama. Yali muyimbi nga abakazi abayimbira nnyo ennyimba z'omukwano naddala abo abawala ba Sukulu University agenda kubeera successful. Wanji? Ebintu bibiri kankuweeyo obwa nabbi. Omuyimbi n'okubayiti ng'abaana b'essomero bajagala nnyo St. Mary's Kitende. Togenda kuwangala mu music industry. Olagudde. Twakubira 2016 waliwo Caesar's. Sigwa mu bikopo. Ate fe waliwo kwa Sukulu yonna. Bamulete seta ku gundi yaffe ku pati yaffe. Watulaba kote twali nagenda ogule motoka nga mululi. Twalina mu staff room. Tukaya ne teacher waffe. Teacher famita Mr. Yasosanga GP Mr. Agaba. Agamba zala simu na Uganda. Mugamba zala simu manyi bamuzaala ntinda mumanyi. Mulabe nga tanya kufuka chikuba muyimba. Abanya gwe basaba ku promo yaffe. Abaana ne bafa abayi Sukulu. Abaana b'essomero kasita bakusabanga okubye yiti toyinza kumala mu industry emyaka 3. Nsimbira abaana. Ekyo kirabyako kyogedde ndabyo. Ogenda okola research buli muyimbi ayimba mu masomero. Tokula. Ati baba bagamba oli muyimbi w'abaana.
chuse ngoko yafe ya staff. Eyo yafe ya shamu 256 tuli basatu kisambi kyange jembi wali ne wali yafe. Twatwagale kale ya staff yafe. Pamanya ngambi akantu ako pazo mbaje sikegenderezana. Nuli abayimbi ennyo mu masomero. Buli mwimbi ayimba mu somero. Anti abaana bwe bakula bava mu high school. Bebali nnyo. Obeera. Mutulatere gunjo ya. Mutulatere gunjo. Batandika n'okuyimbisa wali bouncing kasoze kololo. Mu bintu by'abaana waliyo olumuzu. Waliyo abaana basooka mu bouncing kasoze. Berekeddwa akamoti. Okula. Kubero mbi. Bulenye pate festival y'abantu buli mwana agenda ayingira afuna omuti. Webale. Nga baleeta omuyimbi. Toli kula mu kisaawe kya kuyimba obeera. Tingo kuyimba era omuyimbi w'ebyobufuzi. Politician bw'oyimba nnyimba za NRL. Zokka muzoyimba. Ziri wali ku Secretariat buli yayimbira Museveni teyalinnya ku stage ya campaign. Museveni tukwagala nnyo mama. Baleetaga baliri pazo. Yakogodde ekibugina nabo. Tugenda tuzi namba zinage kisododo. Ati nange naliko mu Nopu. Kabananya abayimbi aba bekutiza ku Nopu embadi togimanyanga. Kanjo kuwe. Arambi abera ku kitebe. Kakati ennyimba bwe zikugwako. Ofunamu ekirowoozo ekigamba nti bona awagira Bobi Wine ogenda kuba ebivvulu. Ogenda kuyitawo. Otaliko okwogera ebitakwatagana. Tuli bankyukakyuka. People power. Nze nange bwe naliyo. Ennyimba bwe zanzigwako. Nengamba kati nina kudda ku Bobi Wine. Kamwekwateko bwenti. Nfune ebivvulu. Naye nafunangayo yadde n'ekimu. Ate ngoze kumanyiga abantu. Ogwa abantu baagala hiti. Bayinza okuyita ku Vegas kiri awo wali oyimbewo ekawempe. Nga tolina luyimba. Mbw'ozuuma n'amaanyi g'abantu. Nga tolina luyimba. Bagambye kalifa abantu bakyabirinako nti yali mu FDC. Abantu ennaku zino basasula kalifa. Tugenda mu Nasanga festival. Basasula gwe kuba yiti. Era nkubiriza abayimbi abo bonna gye bali eyo mbalaba bangi waliwo naye baapukamingi nga tagegenyangako. Ndi wa Nuupu, njagala nnyo Nuupu. Bobi Wine ye president wange naffe president waffe. Oba olowooza weka. Mbw'omwinako monopoly. President waffe naye bwe kituuka okukola tulina okugenda tukole. Mugeemu yetu. Byanjawulo. President waffe n'okugenda mu studio okunoonya There are two different things. Yes. Abantu tebagenda kuzina maanyi g'abantu. Kati nange bwe nakirina Shalom ennyimba bwe zanzigwako omwaka gwa 2016. Ne ndowooza eyemba gye nankolera. Natuule waka ne ndwala n'omugongo. Ne Zaake yampita ku show ya Maza Wiiki Emityana nga nsula ku loogi za kitaawe yampa 15 mu bbaasa. Ya Parliament emmotoka ng'ekutuse bampa. Onalibo Zaake? 15. Nga mwazeeyo wiiki namba? Nga mazeeyo wiiki namba. Anti gemanyi g'abantu. Wali oyimbira abantu. Ngewange bammanja emyezi ena egy'ennyumba. Nanyiiga. Zaake bambi nkutumidde nnyo sikwogeddeeko mbubi. Kyali wange. Abayimbi kyekyo ekituukawo. So Shalom talent bw'otakola nnyo. Ate Abannayuganda bejjeemu endowooza nti ayimba amaloboozi ye muyimbi. Mu nsi yonna Vibes Kateero tayimba maloboozi. Chris Martin ayimba maloboozi bonna basita. Enjawulo abantu ebalema. Kakati rediyo y'abaana abo omuyimbi waayo Joshua Baraka. Buli rediyo erina omuyimbi waayo nga bw'olaba CBS erina Kazibwe Kapo. Obadde eno musawo. Kapoko otumenyera rediyo. Otumenyera rediyo n'abayimbi baazo. Kapo ku CBS bamuzannya n'embirango. Wakati obubi y'abanyaabanya abaana bekijjanye balwa wiru. Nani pazo? Wanange. Buli rediyo. Obuzibu bwakweka. Pazo ine mboza zijjamu abantu. Musabadde agenda okwetta n'atetta. Si mubi. Mukulu wange mutumiddeko nnyo. Liri pazo. Omulaba ku front page. Yakikuba. Simulinaako buzibu. Simulinaako nno buzibu Kapo just. Okuba emabegako ate bambi we yanzijonkerera nali sinnazimba. Ng'ennyumba tennasituka nanyiga. Olina obusungu. Naguga botya mbwe kyali wansinga.
kangene situla ekizimbe nyabula n'okireta birinanga bina buuza mute nali mmanyi kyeri eri ebunyolo eryo ebunyolo ne wazimba nayo nkugambye ngenda kuzimba ngenda kufiira kuzimba era omuntu asobola okwogera ekigambo no ne kikumotivatinga Kazibwe Kapa ekigambo kiyayogera n'agamba bwe tunoonyereza ebyobugagga puzzle tewenkana kyali wange n'agamba yesaawa ate yebale kumotivatinga bambi omunneebali kiba kita positive criticism wamutwala mu ngeri ennunda neŋŋamba naye waliwo nze abantu ati besikiriza kunsinga nga nja kufa naye talina kusinga waliwo n'abayimbi be nagaana nga tebagenda kunsinga waakiri okubba olimba puzzle nga tebasobola kunsinga nja kufiirawo nga bo walayira ketonyeka gwake waliwo n'abamotivating nga gravity anzizaamu amaanyi twalambula gravity abannange alina lift ku nyumba kati otugambye waliwo radio nga zirina abayimbi baazo CBS ati Kazibwe Kapa bamubanya mu birango kankikuwe edda Dembe FM tewagirabako eyali wano nga kwokera abusi tewagirabako naba yenenene yalina abayimbi baayo Dembe FM Dembe FM Jacob ng'akyakolako Africa Corner basaza mu kabu ne bayasini DJ Kenzo ne Big Eye bali bayimbi baaki ba Dembe FM Dembe FM ne Big Eye yaliko favorite BTFM kwaberangako mukunja Morini Natumenga ye muyimbi wayo olimbi ekyo nkijjukira yalina countdown y'essaawa bagitanga batya balina countdown y'essaawa kuva ssaawa jukira ebintu nkuwa emboozi this is a confession Radio Simba wabeerangayo Ndawusi Bebe Cool nga ye muyimbi waayo kituufu era n'amutwagaza nnyo abasinga balookerera bafudde CBS kuvadde n'abayimbi baayo Misa Kisemakula Aruna Mubiru first child webali onfuna bulungi akaboozi kubbiri wabeerangayo omukazi bamuyitaani waliwo Sala Kabenge ne Salali weeroboze azannya Mary Bata ne Misa Kisemakula radio jijjako wekka be bayimbi be Sala Kabenge webale ku Mary Bata ne Misa Kisemakula inze nali sirina radio yange laba bwe zireta Suna e Kampala Suna Bene agenda n'afuna bukedde nange nemba nawe nobaako ne radio ekukuba 15 embuutikizi nga nawe puzzle kwota Suna Beni ng'azannya ne demo Suna Beni ng'alutwalayo terunnaggwa nange nembeera ne radio eyange genda ogula emmotoka kakati nange radio gye nalina era Suna Beni yazannyanga ennyimba zange ku bukedde ng'antu bamugawayi omusajja radio ayinamu emigabo Suna Beni ng'abagamba ono wange wakumugugu tulina okumukuba ono wange mwana mujja na nnyina kakati nga mbaziira bwali ku CBS ayidda mu ggooli n'omuwulira mateeka nali mmanyi bwe bakukyawa nti oba owedde kakati eyo radio omuyimbi waabwe Joshua Baraka radio eno bamanyi buli muyimbi yenna ayimba si mutuufu okulekaani Joshua Baraka yekka kubanga muko muko waako teyavaayo omwana oyo eyali mukyala waffe alabika yavaayo naye muyimbi waabwe Joshua Baraka edda Galaxy yalira Nati Nathan bwe tewawulirako Galaxy ng'ezannya ennyimba za Epasi ne Nati Nathan Innocent yagenda kati abikyusaamu ebintu n'abifuula bya mulembe bakuba Nati Nathan Allah bakuwa ekyonywa webali Fik Fameka yali yawamba after 5 Spice Dana yali yawamba bukedde oluyimba lwo wanje Allah ng'oyitawo ebyafaayo by'endongo oba Roja abantu yali abawa gundi poloti manager Roja Allah nga waliwo abayimbi bali ku listi ne manager abamanyi nti abo balina okuzannya kweyo balina okukuba ketonyeka gwake kyekyo kyekugambye kati abantu Shalom bw'obanga kyokola tekirundi mu layini ya Valooza kyokola si kituufu naye nga naawe okola kiki nkola kituufu Shalom so gwe mutawaana ogwo we guva gwe tulina omuntu bw'oba oyagala nnyo Eddie Kenzo tekitegeeza nti lutalo kyakola si kituufu era nkubuulidde ku BTFM yalinga ya Morini Nantumere David lutalo bambimanya mukunja
BTFM David Lutalo banga Lutalo yalina ne impact kiringa radio buli radio erina region bwe basingo jiwulira wano mu Uganda okumenyera BTFM yeruwero kikyusa batumira nyabe bajiwulira ne Masaka na yeruwere eyo nego ali olabye ko BTFM ngekola ekivulo ekyotera bakola ruwerera kubanga amanyi gayo galiwa niki yabwe eriruwero nonya target audience yo ayabawuliriza byokola baliwa gwo muyimbi gwa YouTube ali eyo target audience kikulu eriwa Shalom watandika oyogera bibozi byaffe kiki ekikutwala mu luzungu okutandika okwogera agro processing mulekere luzi agro processing okulima bugagga mulekere luzi akole ekyo ye kakati nkugambye nti BTFM basinga jiwulira wa Luwero nakaseke era gyetegeka emipiira CBS mu Buganda yonna bajiwulira naye weetava Masaka buddu amanyi gaayo wegali era CBS lwegeze buddu tosobola gikola ki jijjawo radio gye bayita Simba bajiwuliriza nnyo mu bendo lye mu bende era ne ba presenter abasinga gye bava ebende lye mu bende bwekula otegedde hani byogera mbira bituufu bituufu naye abantu baffe tebastudinga kumanya nsi bwetambula na bintu webikola bakola research bwebitambula kati nze liri puzzle muzeyi magala akugambye puzzle ne bwaba ayogera ng'omusajja munnakyalo kyekindeetera n'abantu okumpagirira bwe batyo mu ssanyu nembeera mu mativu ne tubeera nga ffenna tugenza okukola nga bw'ogenda mu international n'ozijjayo ffenna bwe tubala ekibalo tubala ze zimu gwe bw'ojja n'oziwanyisa equivalent era kiba kyekimu ffenna tufuna ssente ze zimu nowa international wana okumusingako kakati gwe genda mu international yoze kambeere wano ndya nnyo ntambula abaana bange basoma naye bw'ona zijjayo n'oziwanyisa ffenna tujja kubeera ku leeti yekola ki yemu ate tebeeyibaala n'embulamu bw'okunyumirwa tubasinga Shalom nze okimanyidde musajja muyonjo enyamunonya ku Snapchat okufa obufe nnyo era nze ngenda ne mbalaba nga mwogera ku bayimbi abasinga obuyonjo n'enseka nga tetukunyezezaako owakawaipusikate alla Shalom lwaki tobuuliranga abantu tisirabangayo bagamba tujja kuwaana bagamba muwaana wammwe kubanga pazo kyali wammwe bw'obanga onoonya abantu abayonjo mu nsi wuuyo kyali wange bamuyita Jowero emmotoka yange yagyesonyiwa yamulema Jowero emmotoka ne myuti bakimanyi eyange ogivuga tuyomba era nze genda nembalanga mulankinga abayimbi abayonjo mumanyi obuyonjo nze nga nalinga mu campaign ng'engoye zinzigwako n'enkomawo nemmala wiiki nambanga ngula engoye enzireyo temumanyi bantu bayonjo era temuddangamu nakukyogera bw'obanga oyagala abantu abayonjo jangwe waliri puzzle olaba omuntu gwe bayita kyali kinnemeseza ne Mama Faridi lwa buyonjo Mama Faridi nga tulemeddwa nze Mama Faridi tanjoleza ngo yemubuuze Mama Faridi yuyo mubuuze gwazeyoleza nze tankwatira ku lugoye washing machine nze yoleza era n'omuzigo gugo naguzimbye gugo gwa byuma bibiri kwoza ngoye zange Shalom yenze natural ng'omuntu kakati tebeeyibaala nnyo nti ne mu corporate life batusinga ebyo ezemba sanga nnyo n'omutunuulira okuva ku kigatto mpaka ku mutunuuga kati ono bamutenda buyonjo buliwa nanti abantu bakutyaba lwaki abantu bakwakyanyiza oluyimba lwo ng'ataagikola nalwogera kiki ojja mupata n'abantu bakutya pazo tozikizanga waliwo abanjogerako nga banoonya likes na content nga balowooza n'abaddamu nange enkuba yigino bwe nkulaba nga okiriko nnyo sikuddamu ng'omwesonyiwa waliwo besuwaamu Shalom nawe yiga obutawaawaamu si buli muntu tannakola nnyo tomuwa tukiyiga kati waliwo gwenda bamuyomba naye gwe mulimo gwe era bw'amala okuggyako essimu omusanga yeetunuulira katambudde kakubye nze ali ku for you by the way ayi nakyerabira kubayi katwalingako naye nga yanyumirwa back for you page ye kimukolera mulekana n'abantu abamu nga byebibawo essanyu kukola ki kubeera ku for you page ate gwe ng'onoonya ssente oli mu kantu you were looking for money
Tuyekerawo okuwaamu buli muntu. Atowaamu buli muntu. Ate abantu basobola okwambaza ekintu emabegako waliwo gwe babadde bambaza nti muganda wange. Namulaba omuvubuka omwana advert media omanyi. Advert chali wange namulaba ngale yamumpeerezaako nangamba wano chali waliri puzzle agamugane mugamba oyagala mutanyeraze swampuza nali namulaba dda nga swampuza mu kamera yangu bambi omwana oyo nali namulaba dda naye mugamba sikulinaako buzibu bw'obanga tonzivoola nga tokola binzivoola nawe ye oyiseewo obulamu nenze nali namulaba dda emyaka nga5 mwe mugenzi omulaba nga nze namulaba dda yeeyita muganda wo. Abantu basobola okwambaza omuntu alivaayo akufaanana. Wano tulina ekizibu. Omuwala asobola n'okujja ng'avuddeyo Kadaama. Waliwo Kadaama eyaŋŋamba mbu alina omwana wange wa myaka 13. Wanyi? Muganda namuzaala. Mbu simanyi wanzaalamu omwana naye saagala kusumbuwa. Ne ŋŋamba gwe nno. Kirabika bano baaliripaza abanfaanana. Bakukuba ekibesankale wa mu vokisi. Bakukuba ekiki? Ati baŋŋambye oyo anfaanana kyakola abawala ba vokisi. Anti agenda wali n'ateekamu omutwalo. Akaviiri yakasalanga ndabuka liri puzzle lunabe na building twandize liri puzzle. Ne bakyuka bonna aberi puzzle. Abawala bonna nga bamanyi lunna baali mu kizimbe n'alyoka azinaaba ekibesangale wa. Bana ndeetere embuto naye nja kutema omuntu. Mbwe ekibesangale wa. Ensigo gyange enzimbi ena, emu 2 3 ena. Giri emekese ena. 5. Abaana ba ogumu gwa washing gwa kwoza ngweza sijja kusukkawo saagala nnyo baana bangi era tozaala nnyo ensi yakyuka zaala abaana boogenda okuwa services ki ennungi era mukazi wo tomukankabula nnyo okumufuula mmotoka z'ekyotera ayiike mumale yenna ayiike nga takulubuke mukazi takyaliko kabina mulekereko akabina mulekereke ebbeere abasajja muulidde buli mwaka buli mwaka bula abakazi nga kwegamba wakoddukawo buddusi takyakola ki takyakusanyusa maama Jaden mulekere kafiga ke azaale era asanyuka nnyo ng'omugulidde emmotoka ne ng'aya Shalom kati ategeera obukulu bw'okubeera n'omukazi tugenda kati tukula anyoola omukazi w'emmotoka awooma taddugala naye alikola Shalom okoze nali manyi mwenna abayimba mu campaign muli bachali nga manyi muli ba mukwano abayimba mu campaign campaign za yegwe paje gwe tobanja manja abantu babanja sente pazo manja naye nagumiikiriza nalinda era njagala okwebaza Bebe Cool oyo yatuwa ku mulimu yandiganye omulala agaana Bebe Cool yatuwa ku mulimu mu mbeera yonna nagamba mugende mukole mubanje ate era kiriko sente yasize mu magulu ngenekyeyatugo kinyumirwa omukiri abanyamusale n'abanyamukago mukowa mawuuno aguse n'omwana w'omuka natinamu kimanja ekitalya mmere kibeera kimanja muyunivaze inembalala nga 5 Septemba 2026 okuyingira kugenda kuba mutwalo vyepa emitwalo 2 golda emitwalo 5 ate platinum yakakane eminyeto gy'abanyakole gyona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita lini paza lunabe okuba w'eshongororo kati ngambe tedikulanga universe inembalala nga 5 Septemba 2026 yelini pazo festival agenda ziwa abantu era ate Shalom abavubuka abayimbi ensobi gye batyasoose okukola ab'omulembe guno bwe butayimba mu kampeyini olwa bandi wagoni bagenda kunkyawa bansobi kakati tebayimba abayimba mu kampeyini be balina ennyimba ezitambula abatayimba baliwa amaanyi g'abantu galiwa abantu mu nsi muno bakwagala okola ate abantu yadde byonna bibeerawo no kabampaana ebigambo ebingi ebya social media n'abantu tebeerabirangako tutambulizaako maaso Shalom kyandibadde mutya omuyimbi nga liri pazo maze okkubira enkudi ng'abantu bampulira
nti liri puzzle Lunabe ali wano alina omukazi gwe yaggyeko ssente ze alina kadaama amuli bubi yamulyako obuki nze ntunuulidde kola naye era abantu baamala ne bantegeera sirimbi abufuzi nenoonyeza kaki kasente era Shalom bino byonna byolaba sande bituuseko singa sikola toyinza kujja ssente zino mu music singa siadwako kizibu naye twafuna obusente ne tugattirira ne tuyimbira ba MP ne tugattirira n'obuvuluvu kayimba kali akakafeero twalwanyisa abulwanyansi abantu balo era abavubuka b'omulembe guno ensobi gye bakyasoose okukola bonna kwe kugaana ogenda okuyimba ku season ya campaign abamu tebabayita mwanya connection ate no munaye kankubulire Bebe Cool bwe wajjanga noganze nze kola Bebe Cool ngagamba yingira stage oyimbe abantu abamu Shalom mubanenya naye abantu abamu tebaagala kukola abantu abamu baagala kwebaka kubeera mayumba akwaneyo omukazi akube sauna agendeko mu gym ayote spa adde waka abantu abamu tebaagala kukola nze kubulya Shalom buli muntu mu nsaali kyali lwekyo kyayagala okubeera nze kubulira Shalom abantu abazinga tebaagala kukola ekyo beera ng'okimanyi Tata Jaden so Mukama mulungi wano we tuli Brad nga tuwunzika twogeye ku Liri Puzzle Festival ey'embalala Liri Puzzle Festival kantwala omukisa guno Shalom okwebaza abantu nga ndi mu kamera naddala abanyankola abo nja kuboogera mbadde ngana balina omukwano okwaddala olunaku lwensooka okufuna ekirowoozo nti ntegeke Liri Puzzle Festival embalala nakiraba nali mu campaign kati bwe ngenda ku stage abantu b'embalala balinga enjoki enkubemu ejjinja nayimba obuyimba butono nnyo nakuba nkudyo bayokka nagenda ogula emmotoka muzeeyi yali ali mu kkubo ng'asigaze eddakiika ameka naye ng'abantu bayuga bwe bati muweevu bati bajjula kola ki kugwa kati enwatawo n'ennyonyi naye eyise kumpi eyise kumpi anti ennyonyi yonna Shalom ng'eva e Bulaaya eyita kayunga eyita kayunga bayi Museveni ali omuyinza okusaba muli muhoozi ali matwale ge mpola ali matwale ge ng'agenda nga lwakitula kati ennyonyi yonna ng'eva e Bulaaya eyita wali Aluwa nekwata kayunga nesala anti eno kwata layini ene ejissa ennyonyi ene kuba eryo ejja neeteeka kayunga ena weewetera awo mu mpigi nenyola netunula wali ekigungu mu kalayini yako nekkirira kati Shalom abantu b'embalala balina omukwano we nafuna ekirowoozo ekitegeka Liri Puzzle Festival naagala mpiteko mu kibuga eky'embalala ndaba abantu bali batya bawero kamenga batya kwolwo lwennyini nga sinabona kutimba posta n'emu n'ebbaana abantu batandikira kugula tepo bantu nga sazi aliko kulikiddule kuguliddeyo tebo ya $2 million bamuzeeyi tiimu ab'omugaati Liri Puzzle twakulaba amaaso ga muzeeyi kukwatayo tebo abantu ntu mu maduuka abantu ntu nga basanyufu ate bambi bawagira baagala nnyo gattako era abanyabuzaale n'abanyamukago mwebale nnyo mwebalire ddala sandi kitutte maaso nga simaze kulaba nti bakyagala oba balina vibe yakyo ne buli wembadde nga bajja Lunabe tujja kuwagira oli muko waffe watuwasaamu n'omuwala waffe ali atya omwana waffe ali atya tegeka tujja kuwagira tebankoze bubi era navuddeyo kati babadde bankubira komawo otunda etikiti bwe ngende embalala olutuuka mu kizimbe bagulirawo ffe tuli ba supermarket jangu okutwalayo zino nze nguzeeyo bwe ziti ekivulu ekyo abantu be bakikoze nze nalina ssente ntono zisasula kifo sina na zabbaana kwenga sinategeka kivulu nasooka kubira bapromota bawano bonna ng'ekirowoozo tebakigula naye nenkwatagana ne baganda bange wano bamyuti ne tutandika abantu ne batuwagira ssente ze tuteekamu bantu be batuwa so bannange abanyabuzaale n'abanyamukago mwebale nnyo mwebalire ddala era nsuubira temuli bakuusa ate sibalimba bakoddomi bange ne balamu bange ngenda kuza omwezi 5
ogw'omwenda lujja kuba lunaku lwa 6. Nsuubira okubalaba Shalom ono aleme kukola video agiteekemu atasa James Kigozi munyambe bakama bange mujje mu bungi onajja ndowooza tugenda bbayo. Amina Shalom tujja ne Uncle Keisuku ne Muzeyi Magala. Oyo oyagala wa oyagala kutuula oba oyagala kubeera kalabala bintu bya kutuula tulakula wano wali jangu okoleyo ne ba sister Charity akantu ba last Charles bayina emboozi ba Council Harmony bakunyumize mbalala nyuma Shalom tuyingirenge nakuzo mwezi 3 tumaleko obudde bwa tutambuleko tugende Ibanda yisingi tubalambuze tujja kukola zituwe katuwa neno tulambulemu ebyokulya n'okusula n'okunywa kusindisa bigere ekyo kiwedde. Amina. So mujje kakala nko kakabadde mu sheni ke kaka ali Puzzle Festival tuga sukka wano tubadde ni wa puzzle nga tuchadde ku makage mpola tumyamu ekibozi ate mu kyemanyi enembozi banyumidde nnyo nganze wenyumidde tuga sukka wano mbere bulungi mweraba.